nze Father Joseph Dore omukulu w'ekifo kino ekya St. Agnes Makindye. Bannange tulina omukolo ogw'amaanyi ennaku z'omwezi 9 Novemba. Tuteekerateekera okubayita mwenna bwe tubayitidde mwenna omulimu munene nnyo ogw'okuzimba ennyumba z'abakulu. Era omulimu ogwo kaakati munzikirize ngende ngubalage obutuuse babuulire n'ekyetaagisa tuli eri kwennyini kati kambatwale. Guno gwe mulimu gumbayitirako ennaku z'omwezi 9 Novemba. Mulaba we tutuuse wansi ku musingi tuvuddeyo n'ebisenge tutandise okusitulako naye amaanyi gaffe awo kumpi we gakyakomye. Kwe kulaba nga tubakubira omulanga abantu b'omutima omulungi mujje nga mwenda tukwatize wamu. Mukadde waffe Ssaabasumba yagenda okukulembera ekitambiro kya misa ku ssaawa 4 n'oluvannyuma tugende mu kusonda ssente ezo. Twetaaga obukadde nga twetaaga miliyoni kati nga 750. Wansi wano wagenzeewo miliyoni eziwera 200,000. Omulimu guno mulungi nnyo gwe bakoze. Mujje bannange nga mwenda tukwatize wamu ne Ssaabasumba lwakuba nga tumayo wano tutuuse ekino bwekitibwa kiri ono St. Agnes ennyumba y'abakulu gye twogerako eno bannange mujje omulimu guno gubeere nga tugutambuza. Mwebale nnyo bannange era mbalinze kutulamu wo ssaawa 4 asiza wa Father.